Sawa zigenzo okubeera mukaaga ez'omutuntu ng'abantu ba Katonda bakyayiwa ku Kereziya y'Omutuukirivu Maria e Lubaga okwetaba mu kusabira Papa Francis eyafa ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno. Oluvannyuma bannaddiini basimbye ennyiriri okwolekera wootaale nga bakulembeddwamu abasirikale ba Papa ababadde babagalidde ekifaananyi kye okwetaba ku mukolo gw'okumusabira. Mu Ekereziya munda mubadde muwundiddwa bulungi okuggyayo ekifaananyi ky'okukungubaga omubadde Misubba we Jakayakana n'ekifo eky'enkizo ekifaananyi kya Papa we kituuziddwa. Misa eno ng'ekulembeddwamu omubaka wa Papa mu Uganda Ssaabasumba Luigi Bianco yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo mubadde bannaddiini okuva mu masaza g'Ekereziya agatali gamu, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati n'emmengo n'abantu abalala ssekinnoomu. Mu kubuulira Ssaabasumba Bianco asabye abakkiriza okukolerera emirembe mu nsi n'okunyweza enkolagana wakati w'amawanga anti bino byebadde biruubirwa bya Papa Francis mu bukulembeze bwe bwamazeeko emyaka 12. Very important word of this message is peace. How it is necessary, it is urgent to be artisans of peace in our world when there are many conflicts, wars, violence. Onera asabye abakkiriza okufa ku bantu abalina obwetaavu obw'enjawulo naddala abanako. The charity, the poor are in the center of the activity of Pope Francis and his message. With attention to the need of the others, because to have the bread of every day for us is a human need. We need bread, but to give bread to all people in need for the Christians is a spiritual issue. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ng'ono yabadde omukungubazi omukulu asaasidde Kereziya okuvibwako omulangira waayo wabula n'asaba abantu ba Katonda okuzzangamu bannaabwe essuubi n'okwewala okwesosula mu ddiini nga batunuulira ekyokulabirako ky'omugenzi Papa Francis. His voice for peace, social justice, compassion and humility touched the hearts of millions and inspired hope among the faithful. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye okusaba kuno akwetabyemu n'asima Papa okukkatiriza ng'obumu n'enkolagana. Okusooka yatuyigiriza nti ebintu biba n'omuwendo naye ekitaliko muwendo ly'eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa kyabwe eky'obuntu. Era n'atuyigiriza nti bwe tubanga tuzimanga abakulembeze tuzimbenga ntindo, tetuzimba bisenge bitwawula wabula entindo ezitugatta. Ng'ekitambiro ky'emmisa kinaatera okutandika obwedda abantu ab'enjawulo bajja okussa omukono gwabwe mu kitabo ky'abakungubagidde Papa nga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga talutumidde mwana. Ono nga yaniriziddwa bakulu ku lutikko ategeezezza nga Ssaabasajja bw'abadde amutissa obubaka obusaasira omubaka wa Papa mu Uganda n'abakatoliki bonna okutwalira wamu olw'okuvibwako Papa Francis. Mu bubaka obumutikkiddwa Kabaka atenderezza enkolagana wakati wa Kereziya n'Obwakabaka naddala mu kutumbula obwegassi n'embeera y'abantu se mu Uganda mwokka wabula ne Uganda yonna okutwalira awamu. Catholic Church and the Kingdom of Buganda have always shared a close and respectful relationship rooted in appreciation of cultural values, mutual understanding and a common commitment to the well-being of our people. Abakagamba nti okufa kwa Papa si kwa Ekereziya mwokka wabula nsi yonna olw'engeri gy'abadde yeewaayo ku lw'abantu bonna mu nkola ye ey'emirimu naddala abanako. As we join in mourning, we also give thanks for the enduring legacy left behind. 12 years of his papacy and sacrifice that always emulated the values of service beyond self, standing as a pillar of moral and spiritual strength. N'amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa enkoko yagikutte mumwa okussa omukono mu kitabo kino n'asima enteekateeka eno nti abatasobodde kugenda Roma wakiri Papa okumukungubagira mu ngeri ng'eno. Kubanga bannayuganda bangi babadde tebamanyi tunaagendawo kungabaga n'abakatoliki banaffe abangi twagenze mu kyaki zaffe nga tusabira omwoyo gwa Papa omutukuvu kubanga ebintu byabadde nga atusaba nti tukore by'ebintu omuntu omulamu byasaanidde okukola.
n'abantu abalala ab'enjawulo ekitabo kino bakyejjumbidde okulaga ennyiika gye balina olw'okuvibwako Papa Francis. Tuli mu kaseera k'okungobaga neera tekituggyako kujaguza olw'obulamu bwe. Abadde omusajja omulwanirizi w'emirembe, omusajja omulwanirizi w'okwegatta, era nga badde asitula eddoboozi eri abalala we batya ate okulisitula. Mulimu ebyokuyiga bingi ebiri buli ssekinnoomu, kobeere munnabyabufuzi, kobeere muntu wa bulijjo, baako nekyoyigira ku Papa okyuse. Ekyokuba nti we yajja wano mu Uganda ate yasinga nnyo okwagala okukyala mu bifo ebirimu abanaku bakateyamba naddala, ekikulaga nti nno abadde afaayo nnyo ogwo omutima ogw'abantu abateesobola. Papa Francis wakuziikibwa olunaku olw'enkya ng'enteekateeka z'okulonda Papa omuggya nazo zigenda mu maaso. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.